yeah, we want to see how they look forward to utilizing glory gye bafunye mu 2023 for the good of 2024. So waliwo omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita Ritah Dancehall for the first time yagenda e Bungereza, yagenda mu London. Sheebah yamutwala mu byabbato mubijjukira bulungi nnyo n'afuna omukisa ogwagendako e Bulaaya. She's a dancer. It's really so hard in Uganda. There are very few dancers that have excelled excellently, you know, but omwana ono avuddeyo na excellinga. Tumubuuzizza ku byasinga okwenyumiriza mu 2023. I think mu bayimbi ab'amaanyi abazze mu ggwanga Uganda, she has headlined as the main dancer from the Cautions, by Diamond Platinum, baby bangi nnyo. So akikoze atya okutuuka waali, and what is a dream 2024? Let's tap into this conversation tukomewo. Banange omwaka oguwedde alhamdulillah tegubadde mubi. Era nsaba Mukama, nsaba Mungu anyambe ne 2024 emberere bulungi. Anti omwaka omuwedde bone mwenafunira ba star. Mwengendedde international. Ngenze nenkola ne Chains latest. Ngenze nenkola ne Awilo Longomba. Ngenze nenkola ne Diamond Platinums. Ngenze nenkola ne Rema. Ngenze nenkola ne Harmonize. Ngenze nenkola ne Sheebah kalungi banange siri international. Expectations ayina nyingi but nkimanyi era mpaka kati nkola ngamba mukama mfuula omunene okusinga kwano wano wenkola ki wano wendi kyonna kyendabye londabye wano n'abaana beekaabya simanya ababuuka tebabuuka nti kikole kubanga nkimanyi mbongo teri kitakola ki teri kitasoboka. Nze ntunuulira nnyo baddansa b'ebweru. Muganda wange dansa w'ebweru honestly n'omuyimbi owa wano mulimu abayimbi abamu nga tasobola kuyimirira wakole ki omudansi oyo wayimiridde just dancer. Kwegamba tugezeeko okuteekawo embeera eraga nti banange naffe tubeera serious. Omuntu osobola omutuukirira ng'akuwadde project omugambe njagala obukadde 10 ng'alaba wawe bulaga. Sheebah yansanga mu bbaala emu gye nali nkolera, yansanga mu bbaala nga mpafominga. Gwe ky'oba omanyi kyonna kyendi kati kyeyaŋŋamba nti Ritah oli wakabi ngenda kufuula star, ngenda kwongerako ettaffaali ku ki ky'obadde olina. Ritah ogenda kunkoleranga bwetyo byonna bye yaŋŋamba abikoze. Ayina ettoffaali lye yayongera ku linnya lyange because yansanga ndi Ritah Dancehall nga nina wendi nga bw'omanyi, naye ekya Sheebah nze okutandika okukola ne Sheebah kirina ettaffaali ddene nnyo ekyongedde mu bulamu bwange, era simanyi ki kyenyinza sasula mukyalo oyo. Kati ate bw'antwala e London ndi mu nsi z'ebweru minwa teyasooka kuntwala London, yasooka kuntwala Rwanda lwakuba temwabitegeera oba tekyabuuminga nnyo, then nanzize e London. Kakati kwegamba omuntu bw'atyo nyinza musasula ki nga nina abantu bange aba bafaana ne Sheebah. Nziza bafaana ne Sheebah abo njagala babeere nga oba simanyi kuba sirina kirungi kyenyinza kubaddiza, naye ekitono kyenina kyenyinza obbawa. Kyova olaba nze wempulira ayogedde ku Sheebah kalungi oba kituufu oba kikyamu obwongo buviirako awo kubanga mmanyi omuntu gwe bakola ki gwe boogerako buli kiisi nga gwe okimanyi nti nno Sheebah kalungi bw'oba omwogerako mu kamwako ogenda mwogerako bwobi tomwogerako nga wendi. Ne bwe mba siriiwo ne bakuŋŋamba nenfuna access ekufuna bannange mubaleke. Ya mwami Bebekul mukulu Sali yakola post ya 2023 nateekamu abantu abali mu art industry. Singa ayogera ku bayimbi bokka strictly bayimbi awo nandigambye wooko, naye nti yateekamu ne ba comedians. Tuyinza okuba tetunakola nnyo ku impressinga abantu we batyo kuturecognizinga nti tukyalina okukola ki okukongeramu amaanyi tomanya. Era abafaani bange ngamba Ritah Dancehall tekikwetaagisa kubeera ku list ya Bebekul oba kwoli oba toliiko, naye nti nze my worry oba my point was si kubeera ku list ya Bebekul nze nganze Ritah Dancehall, naye nti to recognize us nga ffe baddansa kuba naffe tukola omulimu munene muki ennyimba. Kakati abayimbi obalaba buli kiisa afulumya oluyimba baddukirawa ku bazinyi tuyiye obuyiiya obuzina obukola ki obuliko, nti kakati naffe twetaaga ka recognition ako osanga bwe kiyinza okutusitula mu kko ne tubaako we twogerera, naye ffe wano dansa toyogera. Okay, that is Ritah Dancehall. But dancer mwogera, by the way,
but dancer, you up your game mulekera okwekubagiza the forums that are around favor your art. TikTok challenges zinyuma nnyo dance omwana janazi nabyazinye ne bitambula ne mukola so mutandiko you come out do shows but DJs they didn't wait for someone to recognize them. Recognize yourself, come out. Ritah Dancehall kola ekivulu nga kiriko Ritah Dancehall, kolera abantu show ngejjude choreography ngeri stage eva eri kwegamba mbiraba bano mu World Cup ne bakola choreography abazinyi nga bakola kino ne kino, and it's amazing. So you just have to come out and stamp your authority. Nobody needs to recognize you. Your art is already enough. So muveyo, by the way, I'm here to see an artist. Nali ndabye Wembley Mo is doing good with the foundation. Please muongeremu amaanyi. Waliwo muganda wange wakaviri bamuyitaani, the name labwe limvamu, Eddie Wizzy, you are very good. Muveyo, yes. Ngabo walabye muganda wange never presenter katusobola okukola show ne tuva ku guno nenzija nenkola show ne bafani bangaye, and you see me live, you know. So everyone who is really creating art has the right to do a show, to stand out. It's limited for artists or comedians. No, the industry is for everyone that is contributing to satisfy art. So muveyo mukole chincha. You have all our love and support. Kale chibebi chino chiri lero